Popin Media. Nakwedde batuyise security team ye Kayunga kututegeka ensonga tugenda gwe tutya nomination exercise y'enkya batuwadde road map tulina kuyitawa okusobola okulaba nga bwagenze tonyigiriza ali mu kkubo okujja. So batunyonyodde buli kyetaagisa okujja nakyo tusobole okulaba nga tetwonoona budde nga tuli nabo okulaba nga buli omu akozesa dakiika nga 10 ku 15 ofulumemu omala akole ki ajje. Bakadde bange ab'e Kayunga njagala okubategeeza nti enkya nze muwala wammwe nze asookayo saa 3 birungi Jackline saa 3 ez'okumakya fe abasookayo okunominatingibwa. Kino ndowooza Katonda yayogeredde mu ddoboozi eddene kine ku lunaku luli fe abagenda okubeera nnamba emu. So mbakoola mwenna bamaama bange bataata bange baganda bange n'olugendo twalutandika babiri basaba mujje feeza eri twagimala ey'akamyufu naye ate era tulina ogigattako kino ekyenkizo tusobole okulaba nga ebirungi mu President Museveni tubisika. So mbasaba neno olugendo mujje mubeere nange muyimire nange twewandiise tugulewo ekkubo erigenda ofuna obuwanguzi mu January. Olunaku lw'okwewandiisa lutuuse, finally lutuuse. Twebaza Katonda tusanze tuli balamu ate nga tukyali mu maka gaffe. Tusaba busabi Katonda ennaku zino ezisigaddeyo tukuumibwe tubeere nga tusobola okutuukawo ku mmeeza eri ffe bennyini kale tutumye bantu baffe tukiikirira. Tugenda keera ssaawa 4 tubeere nominated olwo olunaku era bwe tunaamaliriza tujja simbulira ewaka tubeere nga tutandika okugenda otugenda okwogerera n'abawagizi baffe okubakakasiza ddala nti okwewandiisa kuwedde tewakyali kulanga kulala wabula okulinda Nakweedde Harriet obbaweereza ng'omubaka wammwe omukyala wa Parliament. When we talk of postcard size photograph, you see my joints here. It's supposed to cut from here in the stomach here. If it is here, then this is passport size. And that also brings, because it is also in the guidelines that you should submit 3 copies of your straight face, white background, white or gray. Some people bring green, black. Those ones will spoil your ballot papers. These photos are making ballot papers. The guidelines is that it should have a white or gray, strictly white, gray background. Even if you get out and default on the road, if the traffic officer gets you, he'll penalize you. You can close his eyes or her eyes and escape, but it does not mean you have escaped the law of what? The eyes of the law. You get it? So there is no law that says after nomination, then you become fun on the road, disrupt the other road users. It's not there. The law is one, but we are trying to create emphasis on the nomination day and its security rings. But also bearing in mind that whenever you move with your maybe a tip and carrying 100 people, then the traffic officer meets you somewhere in Kitimbo, he will intercept you and will penalize you. So let's avoid carrying beyond the carrying capacity of any vehicle. That's not provided for in the law. I suppose to access this side. 2. If you can have 2 that can accommodate 10 people to ensure that you have at least the maximum of 20 people to access the nomination what? The nomination venue. So you will come with your 2 vehicles carrying your 20 people through this route up to the electoral commission. If you have more than that, I want to appeal to you that we create other spaces, the upper side of the road, in this highway, have your supporters, the convoy, parking somewhere, waiting for you to get out of the nomination venue, then you join them. So that we don't find ourselves with a huge crowd, then we try to negotiate, then we begin into arguments with those you will find at those checkpoints. So let's restrict ourselves to that discipline. Nominations nga tutudde tulinze tubuukinze bulungi waliwo omwami eyajja wa mu north yajja ne konvoyi nga nnene nga bona bayewo naye batugamba oyo alina crowd nene tusooke tumunominating akole n'atuyisa ffenna ne bamunominating n'akola kyali bo wano amateeka twabimanyira nti kati galinga kiyumba kya Nabubi gakwata buuka butono tebwakwata buvungi naye
ekyo mbale ya mukiklalifayingako n'ekirala twandivudde wano bwe kibanga kiri possible ne mutubuulira olunaku olwo ababuukinze nze nga nze nabuukinga naye simanyi ani yabuukinga ssaawa zina abantu bagenda kwenyigaawo ne bwe mutugamba bajeti tumanyi time nti oba omuntu abuukinga ddakiika 3 oba naawa kuba bonna baba nga bali ku lunaku lwe lumu kati babuukinga bakozesa eddakiika mmeka 15 20 eyo nayo ensonga nkulu muntu werisiti onalebo Nakwedde gwasookawo omakya ssaawa emu guli gwaddamu ekisooka tu expecting omuntu oyo alina kujja ne sekenda ne proposal bagenda mu proposal alina okujja ne nomination papers ze nga ziri duly filled nga zijjuziza bulungi baba wapate nga pate ya signing nempeerako ne stamp then nga yagenze n'asasula sente za nominations milioni 3 n'aleeta obukakafu bwe yasasudde then revenue ya member of parliament we expect academic qualifications n'okujja ne certificates ze ziraga mbu at least amaliriza senior y'omukaaga n'okudda waggulu then we expectingako okuatachingako endagamuntu zaabwe copies z'endagamuntu zaabwe then ne kubanga alina abasupporters 10 abamusayiningidde nga bamusupportinga nominations ze nga bajuziza mu forms era ne basayininga ne bateekako n'amannya gaabwe ne forms ezo naye omulimu ogwo tuzze tugugonzaamu kuba ennaku zino zonna tubadde tubayita bajje tunule mu mpapula zaabwe bagaidinge sobati ennaku ebbiri namu buzibu bugamba wano profile nga bino bibulamu ddayo ng'ate obudde tulina butono 26 those who have booked buli mukaaga bakabuukinga kuba oba olaba mu timelines zaabwe olaba nga tulina timelines nga the gaps ntono nnyo so tetulina kumala budde bungi ku muntu kyetuba tubagamba n'abatalina kuleeta bintu byabwe babireete tuyitemu nga time tennatuuka rising accordingly.